candidate Kigo walabako byatambula bitya message yali etya byobombuulira abasobodde okubanga mumpeereza obubaka mwebe ngendo okusooka okubanga nzanya ninaawe osobola okubanga kati bwowulidde oyagadde era ng'oli interested okubanga oweereza naawe weereza kati ate twongere kugenda maaso era nga tetunyumyamu kale kantandike nammwe abasoose okumpeereza obubaka bamwe nga mumbuulira candidate Kigo alaba ku mutendera gwa pulezidenti gwa parliament gwa LC gwe bunyumiza n'ombuulirako ate nze nembeera nga mbituuse eri abatulaba kale ntandise bwe nti Saimo we bale kuweereza nze Moses Ekitala wano Ntebe Road afo waffe Kyagulanyi Ssentamu baamutuyisaako buyisa baamulemesa era wabiraba ebyali Entebe newankubadde nga tukyakivumirira naye era yalwana ng'era omuwanguzi bw'abeera tumwebaza era tulinda lunaku nalaba kuno tekwali kunoonya kalulu kwali nga kutiisatiisa kiyimba ono wa NRM yajja wakiso wano mu Lukwanga n'agamba abantu y'amaanyi agawabba akalulu agayina amaanyi agawangula agayina amaanyi agajja abawangudde nago agalina kati muline neebuuza ate akalulu anoonya kaki nga byonna abirina so mu byo nti kati ebintu ebikyali byakunoonya kalulu byakutiisatiisa nandibadde nsaba gavumenti mufo ky'okunoonya akalulu oba NRM mufo ky'okunoonya akalulu beerangirire bwerangirize okusinga okututira Saimo we bale kutuweereza tusimanye empeereza yayo n'amatovu makiri wano Mukono ekyamazima akalulu ke ne Mukono tetulina nnyo bantu betulabye nga bakuba campaign tetusobola kugamba nti like waliwo ekituuseeko akalulu ke ne Mukono tekabadde nnyo bbugumu panamboze bayitamu omulundi gumu tekayimu nnyo bbugumu nga tusaba Mukama atuyise mwekana akalulu obulungi. Saimo wasuze otya weebale tuweereza amannya agange nga mpitibwa Nagudi Aisha nga nsinzidde mu kibuga ky'Embaale twafuna okusoomoozebwa kungi nnyo naddala omukulembeze we yali ayingira mu kibuga ky'Embaale motoka ya soda yagwa ne bakuba abantu ne bakwata abaana ekyokubiri we twali tuva e Buduuda eriyo emmotoka gye baakuba ne bagisesembula yonna era bagamba omuntu omu agifiiriddemu oba awo twali twerwanako buli omu akole ki atuuke gy'alaga naye ng'emmotoka ya Mukiibi ye mmotoka eyakuba emmotoka eyo gye mwalaba ku TV ku mawulire Ssaabasirikale batuyisizaamu nnyo eggaali neyo eyabadde eyo Bulambuuli gye twagenze era omusirikale yakozesezza pisito okukola ki okuba oyo omusajja Dr. Hassan yabadde pisito gye baamukubisizza naye ng'eyo embeera yonna tusaba Katonda atusaasire kuba akalulu kano ke tugendamu ka protest vote. Saimo Kawala tawasize otya na Juma Zaine Namuŋŋoona candidate bonna akalaba waffe yekka oba n'opu Kyagulanyi Ssentamu yajja wano waffe Namuŋŋoona n'ayogera bulungi n'amaliriza ne biggwa naye abaasibula bati ku kisaawe ayingirisa bw'atyo ekkubo ng'abasirikale bangi nnyo n'abantu nga bangi nnyo abantu limirembe gyaffe tuwubira omukulembeze waffe Kajjambo lazima baatukubamu ttiya gaasi nga tetulina gye tubakoze era baatukubamu ttiya gaasi. Saimo ono Fahadi wani Kalege district ye Nakaseke efenne waffe Nakaseke olunaku lw'eggulo Olutamaguzi bwe yabadde anoonya akalulu mu luka gw'Ekirema aba NRM balumbye gundi campaign trail ye bagikubamu amaanyi era okkakkana wabaddewo okuyiwa omusaayi so ekitali kirungi naye tubadde tusaba akalulu wonna wekagenda obeera kabeere
ene waffe Ssebatya Ismail Buyiko District Council atambudde bulungi era obubaguzi alina bungi ajja kukakola. Saimo webale kuweereza amannya agange bampita Mulondo John nga ndi Lwengo. Ffe waffe yali ajja mu Ndeeba okuyitamu mu Lwengo okweyongerayo mu Ndeeba naye balinga abatwala embuzi naye baaba omwana oli ayina amaanyi g'abantu bamwagala era ffe abaali bamwagala omulaba twamulaba naye baaba era kano akalulu bakayita vaawo mpitewo. Omwana atya omusajja atya omwana. Sebo wasuzo tiyo omukulu aweza programu ya Sumulula. Nze nno kyemba njagala okugamba nti we twali ene waffe omukulembeze ng'ajja e Busiika. Nsonyiwa Katonda amaanyi n'eddoboozi Ssentamu Samuel e Busiika. Omukulembeze Kyagulanyi yali ajja ewaffe e Busiika eno. Twawulira okutaataaganyizibwa abamu wali ku kyalo Kiwenda. Tiyagasi yavuga naye ffe wano ewaffe e Busiika twamwaniriza mu ssanyu era nagula ne ofiisi zaffe ez'e Busiika awo ku kisaawe ky'e Natyole. Ssebo. Olwo wali kuweereza bulungi. Erinnya lyange nze Mugera makanika wa Toyota mu Ndeeba. Ndi wano ku Kyagulanyi Ssentamu ye pulezidenti wange. Kyagulanyi ye mu butuufu mu bakulembeze abeesimbyewo. Yabasinza abantu abangi, yabasinze n'okwagalwa. Kyababaka ba Paalamenti Junior Nassolo Lubaga abaddemu nnyo, Godfrey Saazi, Abubeka Kawali, abo bonna bangi abannuupu mukozi kyamaanyi mwebale era nga 15 bajja kutwala akalulu konna. BBS TV eyaffe mwebale kuweereza amanya Musaazi Frederick. Ffe tuli beeno Lugazi naye okusinziira akalulu nga we tukalaba ku mutendera gwa pulezidenti pulezidenti waffe ffe ng'abavubuka abategeera akatambula. Pulezidenti waffe yajja tiyagasi yali mungi kale baali bagezaako baakuba ne tiyagasi ku kampeyini kwennyini. Azze kampeyini nga bakuba tiyagasi bwe bakulaba ng'oyambadde Kyagulanyi bakulemesa ogenda ku kampeyini naye nga abantu baali bangi. Ky'oba omanya Lugazi Town yalabika nti waliwo ekyenjawulo era temwali bantu, temwalimu wadde omuntu nga ne woba oyagala booda tosobola kugifuna kutwala wuwo oba wonna woolaga bonna nga bali ku Kyagulanyi. Saimo webale kuweereza. Ffe n'ewaffe tulina ekintu kye twebuuza. Ab'NRM bwe baba bakola kampeyini zaabwe abasirikale babawa bukuumi naye ate abanuupu baba bakola kampeyini zaabwe batukuba emiggo, batukuba tiyagasi, tebabakkiriza kunoonya kalulu. Kiva ku ki? Ekyo ky'ekibuuzo kyange. Saimo ono gasi yebulenga nti nga mwera tumulinze wali wonna naye byonna babikole naye bakimanyi akaseera kagenda tuka nabo bajja kgenda. Abasajja bangi baaliwo ab'amaanyi bamini baaliwo naye essaawa ya leero namini toyinza alaba we bamuziika okitegeera ne wande bajja bisasulira byonna babikole.